confirminze okusamoninga Gravity omutujju wamu ne Lil Puzzle inkuletedde oluvannyuma olunaku olw'eggulo Katikkiro Charles Peter Mayiga okuvaayo n'aweera ennyimba za Gravity omutujju wamu ne Lil Puzzle okubeera nga zizanyibwa ku BBS Telefina bazizaayo omuliro. Lil Puzzle asobodde okubaako ne byatubuulira kyokka ate ne Gravity omutujju naye avuddeyo nga mukambwe nnyo ng'addamu abantu bonna abavuddeyo okubeera nga babataakinga n'okuweera ennyimba zaabwe. Ababiri baneeno bonna nga wengenda okuzanyira obutambi basoose okubeera nga baataakinga Fiina Mugerwa oba Fiina Masannyalaze oyo nga yasooka owandiika ekibaluwa nga abayita mbu basobole okubeera nga boogera. Gravity omutujju waliwo ensonga gy'akoonyeeko enkulu ate nga ne Lil Puzzle yennyini agikoonyeeko mu butambi bwe tugenda okubeera nga tulaba ensonga y'okubeera nti neera oluyimba lw'enkudi ababuuzizza mu mpeeyo olunaku lumu lwe mwaluzannya wano ku BBS Telefina mwe mulyoke muveeyo mugambe mutemugenda kubeera nga muddamu zizannya ababuuzizza nga we mwazizannya ddi. Gravity omutujju naye ababuuza bannankalere mu nnyama nga we mwamuzannya ddi oyo gwe mugenda olekeraawo okubeera nga muzannya. Olunene omunyongo nga we mwaluzannya ddi lwe mugenda olekeraawo okubeera nga muzannya. Amakulu mu kyo bo bakitutte okubeera mbu abo abavuddeyo okubeera nga babaninga ennyimba basiikinga for attention nga bayitira mu bo kubanga Lil Puzzle agambye mbu ennyimba zange tebazizannya ku TV ekyo nakigumira naye ate muzze ku mulimu gwange ate mutandise okubeera nga mugwonoona mwagala tukole ki? Amaziga gabaddewo yo poliisi emaze okubeera nga ekonfaminga bana babiri okubeera nga ababasamoninga naye bonna obutambi kambukuwe okuva gye butandikira paka gye bugwera osobola okubeera nga weesalirawo saidi yaani gy'oliko. Oli ya saidi abali mu kubeera nga bawera abantu bano okubeera nga abayimba ennyimba wezityo oba oli ku saidi y'abano abantu abayimba ennyimba wezityo bo nga bagamba interpretation yammwe yembi. Gravity omutujju agamba nayimba omunyongo mbuweggulu. Lil Puzzle yagamba nayimba enkudi mazina mmwe mwenna abagamba musimatuwe mula mu lulimi Oluganda simatuliyisizaamu tuluweebudde muveeyo mumbulire ekigambo enkudi kyekitegeeza mu lulimi Oluganda ng'ogyeko meaning yange nakuwa nti ago mazina erinnya lyago bagayita nkudi. Byonna wali no SMX Media kambi kutereko solo okubeera nga obyerabirako naye nga sinabera nga mbikuterako kamusaba mbi subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates na danga zino still neyongera okwebaza abantu abatukwasizzaako okubeera nga bambi tuyambako mwana muwala ono ow'emyaka 12 ababiri Sumaye okubeera bambi nga bamukolako sajjale okuwona obulumi bwalimu nga tukyayongera ddala mu maaso okubeera nga tusondako akasente nalowoozezaamu nti engeri gye tuli mu December tumufunireyo package egenda omutuusa mu Christmas n'okuyita mu nnaku enkulu nga we tweyongera okubeera nga tusonda akasente miliyoni 2.5 ze baatusaba mu ddwaliro kubanga obulumi bwalimu bungi naye obulumi obwo wadde sente zinnawera at least tugenda sooka tukwateyo nawe kennyini obeera nayo kyosobola okubeera nga otugattirako kwe enamba y'essimu tukwateyo akantu akagenda omuyisa mu zino ennaku enkulu paka nga lumu then tulabe January sente ze tunaaba tusobodde okubeera nga tusondawo zigenda tutuusaawa sigenda beera nga eno project ngivaako nontantilubaminga mwana muwala ono asobodde okubeera nga asimattuka obulumi bwali mu kubeera nga ayitamu nga bamukolako sajjale wanaaba ateredde asobole okubeera nga addayo ne ku ssomero asome. Munoonyereze ku ebyo naye byonna byofubye okwogera kuno lwakwogera ku munyongo mu byonna ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga byonna byonoonyeza okwogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe nolaba nga omunyongo gwa Gravity kyekikulu kitegeera gwe nolabira ddala nga Gravity omutujju omunyongo kyekikulu kyeyayimbye tegeera nkwagala nnyo ekitiibwa Peter Charles Mayiga naye nze siwemula era nyongero kikutegeeza siwemula just nteka art mu music wange oli waddembe yo okukirowooza nga bw'ayagala okitegeera ate nze music wange simuleeta nko ku CBS oba ku BBS ne bwe nayimbiranga music oli gwe muyita okulya ow'emyoyo kuba byonna mbiyimbye era mwamuzannya ddi tegeera gwe nogamba omunyo kiwemula nga naye mwenyini tomanyi kyekitegeeza okitegeera tomanyi kyekitegeeza
bwino wesiba ku munyo gwange nobeera ku munyo gwange nojonkera omunyo gwange muguveeko kati of course mbadde so agenda mu meeting eze bakoze already bo baade bamaze okujajinga endongo yange nga ibaagala era nga bakoze ekibaluwa kyabwe nga kiriko vulgar songs content kale ngendeyo nkoleki njagende wala we banampita naye nga sifina masanyalaze oyo alina ennugu ye fina agala okuba yiti naye agala okubeera kawo nga naye alina oluyimba olitugomya Uganda naye kati ekyo kimuluma nga kyo okitegeera kiba kimutta n'atuula n'adisikasinga Gravity omutujju n'omunyo gwe disikasinga ku bintu ebirala disikasinga copyright bw'oba ofunye omukisa ne bakutuuza mu bintu ebyo disikasinga ebizibu abayimbi bayitamu so disikasinga music wange okitegeera kati munange nze temusuubirayo mbuze ngenda kudda mu kubuulirira oba okulyowa emyoyo sigenda lyowa myoyo sigenda kulyowa myoyo sigenda buulirira muntu yenna kitegeera sirina gwe ngenda kubuulirira taliiyo webala enkofiira eyo omuya ntaddeko ekikofiira wa nze netatayina maani kitegeera oyo amisinga odi Gravity oli wadde mbogera n'owuliriza ezo ennyimba zange zinayimbanga edda oli waddembe mu BBS weza okukuba ennyimba ze kyonkyogeddeko mbaga era baali bazikubye eddi okitegeera tebazikubangako so gyemulowo ezigenda ava ku munyo gwange kuba manyi kyekitegeeza omunyongo beba abantu b'engulu in fact waliyo ne tribe gye bayita abanyongo ze bampitanga omunyongo nga buli muntu muddugavu bamuyita omunyongo okitegeera kati gwe tosuubira muzenda va ku ndongo yange sigenda givaako tubabuulirira era mwali nayimba oluyimba lwange olwa gospel olugendo lyembirabye mwali muluzanye mwali muluzanyeewa temuluzanyangako mwesonyiwa endongo yange mwana abantu bakola ebikolobero bingi nnyo mu ggwanga ne mbatunuulira butunuulizi ebikolobero bingi ebikolebwa abantu batta bannaabwe abandi babba amataka ga bannaabwe tegeera bintu bingi mwana ne gove erino ganga kali bagala kubeera ku munyongo gwa Gravity era nyimbira abantu bange abakulu abakuze emyaka ekiro benyimbira sinayimbako misana wandabyeko ku kivulu kya Fresh Kid benyimbira bebo bebange ye audience yange walionda byeko nga nyimba ku Kurimuiru kindergarten walionda byeko makago nga nzija abana bomba teredeke ekizindalo ng'ekyabalokole walionda byeko lwaki tondeka omanyi jemba lwaki tondeka gwe bwoba towubye ennyimba tebikusanyusa genda otekeko it's a free country, it's a free economy, fundamental right n'amaaso gange kati abiri nakirabako nga Gravity omutujju yagala ebivulu bya gavumenti kuba yalina vibe kyebayita eddembe gavumenti yaleeta kwekwekolera ebintu byoyagala kasitoba nga tonyigiriza balala nazzeko makaga abaana ne mbaterako ennyimba zange ojombuukirako nazzeko makago ne bwona nkomyayo gwe ne bwona nkomyayo
ne bwona nkomyayo oba ontwala luzira gwe ontwala yonna gwe fiina gwe ne banno gwe lagabye osula muno makindye osula muno makindye muno abaana njagala okujjukiza basula mu studio bakolereyo studio gulirayo Franka jja kamera yogera ne president ne General Salim Sale accountability mujimuwe jeno mumuwe accountability mumugambe twagulayo kamera mujiteke wane wo musajja Franka jja yayambye abantu emakindye mujimuterewo mugambe tuguzeyo kamera eyamba abayimbi abato buli anajja kuwanga yemitwala 2 tukutadde ku payroll ya government bakadongo kamu bamekaba n'abawemula bamekaba wemula mpapula z'amawulire mekawa neziwemula radio mekawa neziwemula bayimbi ki abayimba nga beegaatawa n'abawemula bameka abayimba wano nga bawemula bangi bawemula gwe bw'ogamba mbu ojjonkeraze ne gravity bonna ojja bakwata obamaleyo bapolitician bawemula abantu bonna bawemula gwe ate nze saawemula nkubuuze nkudimbulira kye kitegeeza gwe mbuulira ensujju togirya wesibye nekulimba lwesinaba kufulumya oddido olimba ensujju wayo giwuliddeko ensujju waluwuliddeko ensujju togimanyi togirya lwaki gwe obuseegu bwo n'obugwagwa bwo ate kyennyinza okulaba abantu abakulu mwe musinga obugwagwa mmwe mwefuula abantu abalungi mwe bagwagwa mbumwonoona abaana gwe nnyoko bwe yali akuyigiriza okwegatta yamala kukubira drive gwe bamala kukubira drive nti ojjamu empale n'obuleega n'ogenda ne weeganzika ku buliri bw'omusajja gwe ŋŋamba gwe anzikyonkera nvaako gwe nze nvaako ŋŋende njiyo obulamu nvaako netetenkanye nvaako njakayana mpaka nze nkayana njakayana nammwe paka njakayana ate njakayana njabakayanya tugende nga tukayana okukayana gyeddembe lyennyina lyokka njakayana nammwe mmwe ogamba oti abantu mbu tebaddamu kuntegeka ggwe mbw abantu tebaddamu kumpasyo nayewo gwe fiina lwaki mutuleetera ebizibu wagyontwala kubo kiri onkwasa nali kukiiseemu wagyontwala nsula ku Salama Road simanyi gy'osula oyawula migabo gyo mu UNCC ne mulya ne balagadi n'abaabo amasuuti ne balooya bammwe ategeera ngabanako ntwalako kimu kya 10 konzigyokera nkitwalako ayefuula owa Katonda ennyo nkitwalako ondabayo kutereza kamera mubajjoke gitereze gwe pulezidenti w'abayimbi abantu batulese gavumenti etulese kimanyi abaana bagende bakole abaana bagende babeewo tebagenze kwekalakaasa abaana tebagenze kubba talenti yebazuula ne bafaananako ng'abantu etulese tugende tukole tubeewo tukole tetukola tubeewo tetusse bantu tetukutte bantu mubadiya wefula omulungi gwe gavumenti gwe minisita w'empisa gwe otandise okupaledinga abantu obayinvolovinga oyise bafande oyise aba UCC oyitaayita abantu wepaledinga olw'okuba oyagala bakutende kiggwe gwe pulezidenti w'abayimbi gwe Eddie Kenzo Teresa Light betaaga kujjonkera bano ne bona ntwala nze ngenda akayana bannayuganda munjigeko ekintu kimu tipaza akayana nze mmanyi kyekitegeeza okuba nga tolinaamu gwatakitegeera puulo nze mmanyi kyekitegeeza okukera ku makya nga banno bagenda okukola nga ku lunaku olukulu gwe ng'otudde waka
mukazi wona akutunuulira n'abaana bo banno nga bagenze okukola gwe togenze kukola omusiru yabanjajinga Chenagamba mukulu wange Karimu Sava inoluyi ani atanajja suwe birungi walalale ngoma njikonye mu Luganda bino nyimbye by'abakulu mwedigidire abaana abato mulindeko ebyammwe enfumba obagobanga awubanga abatumye nti mutuulire ddala muwulirize so nga ate ye Ssebatta bwe yabanga agenda okuwuliziganya n'abantu abakulu teyayimbanga byakyana kito omuntu agenda okuwuliziganya n'abantu abakulu tekikwetaagisa kugobawo baana bato kubanga nfisizaawo akadde abangi lwe muyita ddole lw'omwana lwali lujjuddemu ebigambo by'omu kisenge naye olw'okuba yali awuliziganya n'abantu bakulu kyali tekimwetaagisa kugobawo baana bato kubanga olunaku lw'ogobawo abaana abato bajja kwebuuza nti bangoba ku ki lw'ogoba omwana omuto yogera ng'owuliziganya n'abantu bakulu naye oyimbye owuliziganya n'ebintu eby'olukale obyambudde bw'oti ate ogobawo abaana abato gwe lwaki toyimbye ebibuzaabuza obwongo bwabwe ensonga ezimu tezeetaaga kuzanyiramu zeetaaga ozitwalenga oli serious oba kyetaagisa kuba na balooya simanyi naye liri pazo ne Gravity Omutujju mwazanyidde mu nsonga mweze mwatutengeeza olusaago ensonga ziri serious genda otunuulire video gye nnakoze olunaku lw'eggulu nga nkolera abantu mmwe ababiri erambika bulungi nnyo kiki mwali mulina okukola mwabadde mulina genda nga mulina beetowaze nnyo kubanga kiri ekitongole kiyimiridde kisitandinze oba wabalonda oba tewabalonda kitwala mmwe kati babataddeko amateeka amakakali wuyo tugenze mu festive season buli muyimbi wandyeyagalidde nti akole ssente babataddeko amateeka amakakali ate ensubire era gagenda kukola naye nga mwabadde musobola okukijjawo ekyo prevention is better than cure mwabadde musobola okugenda nga muli beetowaze oba ogenze na looya ne munnyonnyola oba ne mwetonda ne mugamba tetujja kuddamu ekintu kyangu nnyo waliwo embeera woba nga tolina ekikalu bya nnyo mbeera naye gwe mwafudde bakiwagi mu kifo ky'okugenda eri gye baabayise ate mumwagenze ku social media temala bintu amaanyi g'enduulu galina we gakoma ndi waliwo abajja okukuwaga abali ku social media wama temugenda ennyimba zammwe ennungi bazikolamu challenge biki naye kati ate kikutte ku ggwe omu nga ggwe bali abadde bakuwaga tebalina kibagenda kufiirwa kintu kyabadde kitono nnyo kugenda kwogera nabali kwetonda oba kubannyonnyola nti ate enkudi tekiwemula kitegeeza kino nti omunyo kitegeeza kino ni mumaze ku social media ate nga muli bakambwe nnyo bali eri babalinze mwe muli ku social media kati bibasazeewo mulowooza tebiba affectinga kubanga amateeka ge babataddeko makakali okugamba nti nno omuntu okutwala ekivulo okyapuluvinga eri mu poliisi oba mu nema nga kuliko erinnya liri Puzzle oba Gravity tebakuwa license awo baba bakutte okugamba nti UCC egenda kubanga monitoringa radio zonna egenda kuyisa ekiwandiiko radio zonna ne TV zonna okubanga tezikuba nnyimba zammwe ekyo ekintu si kirungi bayinza n'oteekawo ne bagamba ne social media nenena eyitako oluyimba lwomwe bajja gijjawo kubanga UCC n'obusobozi obwo kitegeeza teri agenda kuddamu kuyisa challenge ya muntu kumu ababiri ku social media kitegeeza mugenda mu maaso mwagala kwetonda nga tebamaze obbateekako amateeka ago mwabadde bakambwe nnyo ku social media mwenna nabalabye mwaddukidde ku social media kukola live mu kifo ky'okugenda eri gye babayise ng'ate live ze mukola munnyonnyola ffe tetubalinaako buzibu oba oyimbye luwemula lutya ffe tuzina buzinyi kubanga enkudi ekutta omwaka gonna nga tuzina nkudi nga tetwagala ffe kumanya ffe nga tunyumirwa niba bali bakama bammwe babadde babaagala eri mu meeting si ku social media ensonga mwazikutte bubi kyova olaba buli muntu yeetaagayo omuntu amuwabula oba looya n'akuwabula nti kino tukikutte tutya titugendeyo naye eyabawabudde nti mugende ku social media oba mwabaze kweteesa tugende ku social media tukube fiina mugero amasannyalaze gwolaba amasannyalaze wano gwolaba fiina mugero gwomanyi Fred artist eyalemera mu upcoming naye nga tomanyi kimuli mabega tomanyi ani amulagidde tomanyi maanyi gaalina
kubanga wabanga ddala ali mu association ekyo kibiina ekyo nga UC kirabiro nga ddala kibiina ekyo kyalimu UNCC kitegeeza Fiina Mugerwa ng'omunafu gwe gw'omanyi si yakulagidde ate wabula a combined force gwe gy'otajja kusobola kati nabalabye mwenemwena muli ku Fiina Mugerwa gwe mukola ki gwe muvuma mumukomerera naye nga tumanyi nti nno Fiina Mugerwa gwe weesooka ebuze amaanyi ono aba agajjawa gaayogeza ekyo temwasoose kikola ki kukirowoozaako kati tumanyi kiddako nze ndabira ddala downfall ey'abayimbi mu ababiri n'abalala abajja naye nga mmwe mwakutte ensonga obubi okunyooma edda twagendanga mu kuzi biiki nga waliwo omusajja ow'amaanyi bana bakifensi ab'amaanyi ng'atuma akaana akato nti genda ogamba oyo agiye engato nga baagala nnyo ziyero bbuutu engato oyo genda omugambe nti nno njagala nga bw'onyooma akaana ate abakuba tomanyi gye bava kati kyekino mmwe mwanyome Fiina Mugerwa amasannyalaze mbu wayimba ki tolina kyoli naye nga temumanyi ti ate ayimirira mu kibiina ekibiina kye kimudifendinga mu Kenya Media DCCU Amina n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tomumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo